أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع ولا يغلته كثرة المسائل ولا يبرم بإلحاه الملحين عليه، أذكنا برد عفوك، أذكنا برد رحمتك. أبلونجي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. nga tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe ogwa tafsir nga tukyannyonnyola bisimillah oba basimala n'obugulu bwayo mu bulamu bwaffe. Twalaga ebyokulabirako ebigifuula ey'enkizo eri oyo yenna eyali yagadde okubeera nti atandika okusumulula obwongo bwe okulowooza ku kigambo basimala oba bisimillahi rrahmani rrahim. Tuyambibwa tutya nayo, twegasa tutya nayo. Omulundi ogwaggwa nabalaga omukisa gwa bisimillah era nembalaga omusajja yawandiika ekitabo netusoma chapter ye eyasooka nga bwe yatandika okutambula n'ebigambo bye nga abisoma waliwo amuwandiikira. Bwe yali atandika yaga nti abtadiu limlaa bismi dhati laliya, n'atandika ne bisimillahi rrahmani rrahim, omulyango ogwasooka mu kitabo kye ekya Barzanji. Naye bwe twali tumaliriza nababuuza ekibuuzo ne mbaga nti bannanga batudde wano ani amanyi ekitabo kye bayita wasilatu shafi. Ekitabo ekyo wasilatu ashafi twakiwako background ne mbagamba ekyali kikwatagana ku surati al-ahzab, ne mbabuulira ku byali biri surati al-ahzab etegeeza ki. Abaakuŋŋaana ne besalawo okuba nti mu kuteesa kwabwe nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalina kufa, naye twabagamba wano nti beeteesa nti ebika byonna bifune omulwanyi, nga senga banaaba Muhammad ono bamufundiriza wonna we bamufundiriza ekika kimu ekyaba Banu Hashim tekijja kusobola kweŋŋanga bika byonna. Era bwe batyo bwe baali era bwe baakola. Olutalo olwo lwali lukulembeddwa omusajja ayitibwa Abu Sufyan nga tannasiramuka. Yalwanyisa nnyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mpaka mu fathu Makka. Olutalo olwo mujjukira bulungi wano nti omusajja yabuuza nabbi nga nabbi bamugambye amawulire gamutuuseeko nti ebika ab'e Makka beekuŋŋaanyiza ekigendererwa kyabwe kati bagamba nti bwebanga Badiri teyasalawo, bwebanga Uhudi nayo teyasalawo, zentalo bbiri nga tezasalawo, bagamba kati tugende tulwane luno lwe bayita alliance. Olutalo ndoza balungi olutalo olwa alliance, bakola alliance, ebika byakola alliance ne bikwatagana bijje bimalirize Muhammad Madina eno gye yali agenze nga batandise obagamba nti abaali omusajja ne Madina gye yalaga afuuse ekizibu
Madina eno gye yalaga eno ate amaanyi gatandise omukola ki, gatandise omweyongera. Kati ne bamukuŋŋaanyiza olutalo olwo lwe bayita Ghazwatu Ahzab, ne bamukuŋŋaanyiza amagye nga gava mu bika ebyenjawulo bajje bamumalirize. Ekiteeso nabbi kye yalina mujjukira bwe twali wano mu kusoma kwaffe okuwedde kyali nti tufulume Madiina, tugende tubalindire ebweru wa Madiina, tuleme kutuusa bulabe ku bantu baffe abatali ba combatants, abatali balwanyi, tuleme batusaako obulabe nga abakyala, abakadde, abaana abato, abalwadde, n'abalina embeera ezitabasobozesa kubeera nti babeera mu lutalo. N'abaga nti tugende. Omusajja twagamba yali ani eyamuwa ekirowoozo ekirala? Yali ani eyamuwa ekirowoozo ekirala? Yani twagamba yali musajja mu Irani, mumwerabidde, bamuyita Salman al-Farisi. Salman al-Farisi. Salman al-Farisi musajja ava mu Iraq, mu Furs, Pasha. Bwe yawulira nga nabbi agamba nti tufulume Madiina tugende, najja n'amubuuza nti ya Rasulallah, awahayun am ra'ay? Ogamba tufulume tugende mulabe tumulindire ebweru, naye mukama wange ntya okweŋŋanga ekirowoozo kyo, naddala senga buba bubaka okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kati mbadde mbuuza ya Rasulallah, kino kyoteesezza tufulume, awahayun bubaka okuva eri Allah yatulagidde tufulume tubalindire eri, am ra'ay, oba kirowoozo kyo? Nabbi n'amugamba nti bal ra'ay, kirowoozo kyendowoozeza okukola strategy ey'obutaleeta buzibu eri abanaaba basigadde mu Madiina. Omusajja n'amugamba nti ya Rasulallah, with due respect, obutaliimu mbeera yonna njagala kwawukanako na kirowoozo kyo, nange nkuwa ekirowoozo kyendaba nga kigenda kola ki, kutuyamba nnyo okulwana, kubanga abantu abajja bangi. Ejja erijja ly'abantu baki, ly'abantu bangi, ate ffe abali eno e Madiina tuli batono. So ne bwe banaaba bazze bayinza otukosa ne kye twagala, era bwe banaaba bamaze otukosa eri nga tuwanguddwa, bajja kujja ne bye tubadde tukuuma nabyo babikole ki, babisaanyeewo. Bwe baba bakyala bajja batawaanya, bwe baba baana bakadde bajja kubatta. Nabbi n'amugamba nti kati obadde ogamba ki? Omusajja kye yasooka omugamba n'amugamba nti ya Rasulallah, nahnu ahlu harbin wa diraya. N'amugamba ya Rasulallah, ewaffe gyenva ensonga z'entalo tuzimanyi, kubanga tuwangalidde muki, tuwangadde, tuli balwanyi namige. N'amugamba nti oteesa otya Salman? Salman n'amugamba nti ya Rasulallah, tugenda an nahfira hufratan oba handaqan hawla al-Madina. Mbadde nteesa amaanyi gaffe gonna ge twalikozesezza mu kulwana tugakwate tugateeke mu kusima oluwonko oluwanvu olugazi nga lwetoolola Madiina yonna, basahaba batunuulira Salman al-Farisi ekirowoozo kyaleese nga kinene,
kuba yabaga tuteekeddwa okuziyiza enfalaasi, tuteekeddwa okuziyiza eŋŋamiya okuba nti bwe zituuka wano zisobola okubuuka oluwonko lwe tukoze ki, lwe tusibye, omulabe asobola okusigala nga tasobola kuyingira Madiina. Oba ntegerekese bulungi, ng'omulabe tayingira Madiina. Ekinnya kye bali bagenda okusima oba oluwonko lwe bagenda okusima kitegeeza luteekwa okuba nga luki, nga lugazi ate nga luli diipu. Nabbi ekirowoozo n'akiwuliriza n'akigula n'agamba basahaba nti Salman kyateesezza. Olutalo olwo lulina amannya abiri. Lulina erinnya lye bayita Ahzab, olutalo lw'ebibinja, olw'obwegassi, olw'alliance. Erinnya eddala olutalo lw'ekiwonko. Kino kye baasima oluwonko baluyita Ghazwatul Ahzab oba baluyita Ghazwatul Handaq. Olutalo olwaki oluwonko olwasimwa hawla al-Madina. Ekyambuzisizza ekitabo kino kye bayita Wasilat Shafi, nabagamba mu lutuula lwaffe oluwedde nti ebigambo ebiri mu kitabo kino ekya Wasilat Shafi bye bigambo ebyakozesebwa basahaba ne mukama waabwe Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama wakati mu kusima oluwonko olwo olwali lwetooloola Madiina. Ebigambo bino baabikozesa nga basaba Katonda ate nga babikozesa ng'edduwa era nga babikozesa ng'ekibawa amaanyi. Bwe muba mulina omulimu ogw'awamu gwe mukola, waliwo ebintu ebikolebwa abantu abali awamu nga bizzaamu amaanyi nga okusobola okuteeka amaanyi mu bana abakola omulimu guleme kubabbowa, basobole okusigala nga batambula bulungi. Ntegereka bulungi? Abawagizi b'omupiira bayimba obuyimba okuzzaamu abazanyi baabwe amaanyi. Abawagizi b'ebikonde nabo balina bye bakola. Bwe bityo kati bo olw'okuba nti ekigendererwa kyabwe kwali kwetaasa mulabe ate nga bategedde nti kati tebakyasobola kwetaasa mulabe wabula alina okubataasa omulabe ye Allah subhanahu wa ta'ala, ebigambo byonna babizzaayo. Bakozesa ebigambo bino ebyawandiikibwa mu kitabo eyabiwandiika yaga nti Wasilatu Shafi, ekkubo lyoyo yenna ali mu buzibu nga yali yeetaaze okuva mu buzibu bwakola ki? Mutegedde erinnya ly'ekitabo Wasilatu Shafi, ekkubo lye waaliyitiddemu okuwona ekyo ekyagala okweŋŋanga. Bw'atyo bwe yalituuma. Naye bwe bati basahaba bwe baatandika. Basahaba baatandika n'ebintu bino bibiri. Baaga nti ffe okuba enkumbi esooka okusima oluwonko tugenda kukozesa okusaba Katonda atuwa amaanyi tugakole ki? Kuba amaanyi ageetoolooza Madiina yonna oluwonko oba omaliridde. Bana ffe nga bwe mutulaba ebigambo bino tubisoma n'okakasa nti abasajja baali batya Allah, era n'okakasa nti abasajja bano baakulembeza Allah, nga ffe tetunnaba kutuuka kukulembeza Allah mu nsonga zaffe zonna, kubanga ensonga etugwako ne tupapalaye
n'opapalira eno n'opapala eno n'onoonya akuyamba nga tosose ofuna ekizibu mu bwongo bwo osooka kunoonya mu bannaani anaakuyamba nga tosose kuddayo kulowooza nti ani ateekwa okunnyamba mu kifo ekikola ki mu kifo ekisooka nti ani gw'otegeeza ensonga zo mu kifo ekisooka nga tonnaba kulowooza kuzikusooka nti agenda kukuwaayo omutwalo oba zikusooka nga tannalowooza nti gundi agenda kunnyambisa ne ku mmotoka y'entambule ani gwe nteekeddwa okusooka okutegeeza ensonga eno kubanga nezikusooka omutwalo gwe waalina si gugwe ayinza n'okubeera nagwo era n'agukumma kati Allah bwe yali atulagira omusawo yatugamba nina amannya amalungi bwe muba munsaba ge muba mukola ki ge muba mukola ki ge muba mukozesa bano basahaba ekitabo kino Wasiratu Shafi kyekimu ku bitabo ebisinga obulungi ku bye nali nsomyeko nga mu mbeera gye kiwandiikiddwa yakusaba Katonda naye nga osoosa mannya gaani ng'osoosa mannya ga Katonda osooka kwogera ku Katonda then n'osaba kyosaba ki kyosaba Katonda ekitabo kino Wasiratu Shafi abasajja bwe baali basaba Allah subhanahu wa ta'ala batandika n'ebintu bibiri nga tebannaba kutandika na kusabisa mannya ga Allah batandika n'ebintu bibiri batandika n'okusuuta Allah subhanahu wa ta'ala n'okusaalira Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ebintu bibiri era bwe baali batandika ekitabo kino nga batandika okuba enkumbi esooka n'ensuululu ezisooka nga Nabbi amaze okukkiriza ekirowoozo kya Salman al-Farisi ne batandika bayogera ebigambo bino byenjagala twogere nze naawe byenjagala tufuule nga bya mu bulamu bwaffe byenjagala tufuule nga bw'obanga ddala obitegedde tewaaliyisewo lunaku okuggyako nga ofudde Wasiratu Shafi nga kalaadiko ng'ogisoma ku makya oluusi n'olweggulu bw'obanga ofunye obudde nga n'okugitegera ogikoze ki ogitegedde bannange olwaleero nga tukyatambula ne bisimillah tukyatambula naki na bisimillah njagala okulaga nti omulimu omunene ogw'okusima oluwonko olwetooloola Madiina okulwanyisa omulabe owalayansa azze n'ebibinja byonna bwe baali batandika okwetaasa okusima oluwonko era batandika na bisimillah ekyo bannaye si kinene bwe baali batandika bagamba bisimillahi naye nga tebanatandika kugamba ebino ebibiri okutendereza Allah n'okusaalira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe baali batandika baga nti nahmaduhu tuli mu mbeera ya lutalo tuli mu mbeera ya tulumbibwa tufunye amawulire nti omulabe alumba ajja yeteeseteese w'amaanyi kyekyaddako bwe baali batandika okukola omulimu tebekkaanya wabula batandika na kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah batandika na kutendereza ani batandika na kutendereza Allah bana nga tudde wano bakugamba nti omusajja wuuyo agenda kukutema n'otendereza Allah obwongo bwo fe abali wano olwaleero okola otya okola otya odduka misinde Allahu akbar abasajja baamanya nti omulaba akola ki omulaba ajja tumwetaasizaako tutya ne babizaayo eri Allah nti ayi Allah fe tetubasobola gwe obakola ki tetubasobola omulabe
tomusobola olwaleero putting it in our lives okukikomyawo mu bulamu bwaffe obwa bulijjo ne tukijja mu story eyaliwo emyaka 1400 emabega nga tukizzeyo mu story eyo bwe tuba tubisoma bino we want to be practical olwaleero mu bulamu bwaffe tewaliiwo atudde mu muzikiti muno n'abo abataliiwo okujjako ng'olina embeera gy'oyitamu ng'ekaloba olina embeera gy'oyitamu ng'ekolaki ng'ekaluba ekkaluubiriza bw'oba olina omukyala n'abaana nga bwe bekkaluubiriza gwe ekaluubiriza amaka ekaluubiriza b'otambula nabo abantu balwadde endwadde zibaluma ezimanyikiddwa n'ezitamanyikiddwa abantu balwadde endwadde ez'amajinni ezirabika n'ezitakola ki abantu balina ebizibu mu maka basula bagugumuka abaana basula bagugumuka abantu balina ebizibu ku mirimu emirimu gye bakolera atuuka taatuuke atuula ku mulimu n'asumagira busumagizi ng'ababi babeetoolodde otuula wootudde abantu bali mu masomero abantu bali mu mizikiti abantu bali mu bitongole ebya gavumenti naye bawoza kimu kwenyweza bawoza kimu kola ki ebigambo bino ebiri mu kitabo kino kye bayita Wasila Kishaafu sikakasa nti waliwo omuntu ayinza okubisoma Allah subhanahu wa ta'ala n'amulekerera bannange tubabuulira ffe tuyise mu bizibu nsi muno bannange tubabuulira tulina abalabe mu nsi muno betumanyi ne betutakola ki ab'okumpi n'abeewala abakwagala okkulaba nga toliiwo abakwagala okkulaba nga tosobola kukola by'otegeddwa kukola bannange tetulina byakulwanyisa by'amaanyi omuntu bye yalirowoozezzaako njagala okukuzimbira ebigambo bino otegeere obuzito bwabyo amaanyi gaabyo naye nga bwe biba bitandika na linnya lya Katonda bisimillahi erinnya ly'omunene omutonzi nannyini kumanya buli kye bwe yatonda na biki bye yatonda ab'ebitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yayogera hadithi gyenkakasa nti teri yayinza kugamba nti naffe teri yayinza kugamba nti ki yagamba addua edduwa okusaba Katonda addua nabbi yagamba nti silahul mu'min addua silahul mu'min bannange edduwa kyakulwanyisa kya buli mukkiriza bannange edduwa kyakulwanyisa kya buli muki yenna omukkiriza mu Katonda ekyokulwanyisa kyalina
ekigenda okweŋŋanga ebizibu byalina ebinene duwa. Ntegereke abatudde wano abampuliriza n'abanandaba, nabbi waffe yagamba nti edduwa silahul mu'min, kyakulwanyisa kyamukkiriza yenna. Allah abaana tutunulire ebyokulwanyisa ebiri mu nsi. Ebyokulwanyisa ebinene ebyo bye mulaba abo abeeyita bakirimaanyi mu nsi bye balina oba bye bakozesa, bannange byamaanyi, bannange byaki, bannange byamaanyi, bannange bireeta obulabe, bannange bikosa, bannange byonoona. Nti bakuba ekyokulwanyisa ne bakikuba ekizimbe kyolaba nga kinene kyonna ne kizimbe ne kikola ki, ne kikkirira wansi. Ekyo ekyokulwanyisa kiba kitono, tekiba kyamaanyi. Ebyo byonna nabbi yabitunuulira, byonna nabbi yabikola ki, n'agamba nti addu'a, ekiyitibwa edduwa, silahul mu'min, kyekyokulwanyisa kyomuki, kyomukkiriza. Owulidde bw'ataddeko kakwakulizo otekwa kuba muki, otekwa kuba muki. So tolowooza nti edduwa eno ogenda gikwata bukwasa ogikozese byokola ki, okukola kyoteeka okukola oteekwa kuba nga oli mukkiriza, kubanga yo silahul mu'min, kyakulwanyisa kyamuki, teriyo kyakulwanyisa kisinga dduwa, kubanga gwosabye yani, gwosabye yani ye Allah subhanahu wa ta'ala, ate talina kimusinga. Kati edduwa mweziri, buli kizibu n'edduwa yakyo. Bannange osobola okuba n'ebizibu, ng'ebizibu by'olina bya tureera, ng'ebizibu by'olina byaki, naye ate nga edduwa gy'osoma ya vitiizi. Basiramu oba tutegeragana, oyinza okuba nga ebizibu by'olina byaki, ate nga gwe edduwa gy'osoma ejjawo ebizibu nga byenkanakana byaki, osobola okuwuliramu oba towuliramu. Abaayi wali olabeyo tureera eyambala omupiira gwa vitiizi, wali olabeyo tureera eyambala omupiira gwa vitiizi, ate tractor. Kati abantu balina ebizibu nga bya tractor, naye ng'edduwa ze basaba Allah waabwe za vitiizi. Era bo ne bagamba nti Allah waffe nga tatuddamu, bannange nga tusabye Katonda. Owulira ng'omuntu agamba nti bannange nga tusabye Katonda, naye Katonda takola ki? Naye gwe edduwa oli mu kusaba ya vitiizi, ebizibu by'olina byaki, bya tureera. Olwalidde emyaka
ena etaano mukaaga musanvu ebizibu bikozimbyeko emyaka ena osabye edduwa wiiki emu oyagala Allah akole ki ng'oyanguwa nnyo muddu wa Allah ng'oyanguye muddu wa Allah ng'opapa byonna Allah abikola naye process kati abasajja bano bwe bamanya nti kyetugenda okukola si kyaffe kyane n'eddiini eno tugenda gye tuli mu kulwanirira gye tutaasa ddiini yaani ate nnyiniyo yeewaayo okugaa nti yajja gitaasa batandika bagamba nti katuteekeddwa mutendereza okumukakasa nti kyetuliko kiki tutandika na kumutendereza ekyokubiri ono gwe yatutumira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ono ye yamututumira si bwe kiri ye yamutulondera naye katumutegeeze nti tuli basiimu ku ekyo kye yatutumira naye mukimanyi bulungi mwenna bwe muba temukimanyi mukitegeerere kati mukimanyi mulungi era mukijjukira nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafuna obuvune mu ntalo ebbiri ezasooka si bwe kiri mu ntalo ebbiri ezasooka nabbi alina obuvune bwe yakola ki bwe yafuniramu olutalo lwa Badiri baamulangirira nako nti akoze eki olw'e Badiri baamulangirira nako nti afudde olw'e Uhud mwe yafunira ebizibu n'ekyenyi kye ne kituuka okufuna embale n'amannyo ge ne gatuuka okukutukako particles ezimu ne gabongokako olw'obuyitirivu bw'ensonga bakaawonawo abaali mu ntalo ezebbiri bagamba nti tetukyasobola kugumiikiriza kulaba mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayita mu mbeera kwe kugamba Allah ne bamugamba nti ayi Allah ono gwe wamulonda twasiima n'ekyo kye watulondera Allah naye ffe abaalaba ku Badiri ne Uhud ne tulaba n'omulungi w'ono bye yayitamu tetwagala kuddamu kumulaba ng'ayita mu mbeera gye yayitamu mu Badiri tetwagala kuddamu kutunuulira nabbi waffe nga ayise mu mbeera gye yayitamu muki mu Uhud kakati ebigambo bye batandika nabyo byali biga nti nahmaduhu kama waffe Allah mu mbeera zonna gwotenderezebwa era tukutendereza nahmaduka gwatenderezebwa mu mbeera zonna naye olw'ebyo byatuuka ku nabbi waffe wa nusalli ala rasulihi lkarim Allah tukusaba ekisaakyo Allah tukusaba ekisaakyo ekyenkomeredde kidde eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bigambo ebyo mubiraba Allah waffe tukutendereza wasira tushafi bwetyo bwetandika ogamba Allah wange nkutendereza kuba naawe kati gw'omanyi embeera gy'okola gye embeera gy'olimu gw'ogimanyi wa nusalli ala rasulihi lkarim kama wange seekulembeza siyinza kwekulembeza ebizibu byo nnina naye sisobola kwekulembeza ku nabbi Muhammad Allahu akbar nti ne bwe biba bintwala gwe nsooka anange mulowooza bulijjo tusaba bulungi oyagala okubaako nebyosaba otandika osaba ayi katonda mpa kino ayi katonda Mungu wakutunuulira n'agaana bonnoono
Mungu kuba olwokuba ina ekisa kingi yagamba nti ali yagambye ki asaba agamba fayiro njirabye naye musoke mugiteekawo bw'anaategeera butabe basaba fayiro ze nja kuzitunula. Tulina fayiro ewa Allah subhanahu wa ta'ala ku bye tusabye mpitirivu ziri awo kwezi aziraba era tolowooza nti olinayo edduwa gye wali osabye nga Mungu takola ki tagirina. Naye fayiro zaffe zigenda zeeyongerako gwe buli lwosaba nga teeka ku fayiro ye eri asabye leero asabye nti nyongera ku fayiro ye eri asabye atya akyaba muka teeka wali teekaawo abalala labawa abantu ne batuuka okugamba naye nno munange omusajja oyo bw'asaba edduwa Allah agiddamu amanyi butya bw'ayogera ne mukama we ate ne Allah nakkiriza ebigambo byakoze ki ate gwe naawe osaba era osaba Katonda naye osaba bubi olowooza senga omusajja ajja mu maaso go najja n'agamba munange assalamu alaikum warahmatullah Mungu akusiime Allah kuwa obulungi bungi nayogera ebigambo ebirungi kugwe byumu tiseeka kino bigambo birungi bikuwaana bikusuuta namala nagamba nga mumaliriza namala nagamba seeka nno munange wallahi wakasi bulungi ewakasi ki nga mbadde mutambudde bulungi mu mboozi yamu ng'olinamu 5 tozimuwa 10,000 nga z'olinamu tozimuwa avuga nti wallahi siyimiridde bulungi naye ninamu zino mmeka avaawo azitutte naye senga omulala ajja naga nti wayi seeka mpayo 5,000 siri bulungi olowooza ono noono ani ayanguyirwa okuweebwa eyasoose agati agoseeka mwe bagagga leta sente naawe olinaga newezibu newoba oyina empitirivu gawayi gwe wazinkoledde kakati abantu basaba Katonda naye mu mbeera gye basabamu Allah subhanahu wa ta'ala nga mu butuufu ne bwe baba basabye ggwe wali badde obawamu akadde beetereze bwe banatereza ensaba banadda kati abasinga obungi kuffe bwe tuba tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwamu n'akadde nagandi bwe banatereza edduwa banakola ki kakati twagala okutereeza edduwa butya Allah bwatuyigiriza nti bwe tuba tusaba Katonda waffe tumusaba tutya bano bwe baali batandika kati bw'oba otandika na bisimillah olwoba otandise bulungi olwoba otandise buki bw'oba onoosaba Katonda tuddeyo gye twatandikira nti isti'adha a'udhu billahi then nojja bisimillahi kati ogenda kwogera na munene bano bwe bato bwe batandika nebaga nti Allah mu mbeera yonna otenderezebwa tukimanyi tugenda mu olutalo lulimu n'okufa naye mu mbeera yonna bwe kiba nga bwekityo bwe kiri nga tugenda kutaasa ddiini yo otenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala era tugenda kusigala nga tuli mu bantu abakutendereza naye mukama waffe Allah ono waffe ono owuwo Muhammad sallallahu alaihi wasallama yetukusaba bw'oba osinga okusaako ekisa wa nusalli ala rasulihi alkarim era bwe baali batandika ebigambo byabwe ne bakoowoola Allah subhanahu wa ta'ala ne bamugamba nti Allahu ya Allahu ya Allah Allahu ya Allahu ya Allahu ya malja al-qasidi ya ghawthahu ay Allah
أي الله يا ملجأ القاصد buli alina ekiruubirirwa bw'atatunuulira gw'atunuulirani mu nsi muno buli alina ekiruubirirwa bw'atatunuulira gwe anta malja alqasdi buli alina ekigenderero ekiruubirirwa ateekeddwa okutunuulira gwe Allah. Bino nno byali si bya luwonko lwokka wabula bigambo oluvannyuma lw'oluwonko ebyafuuka edduwa esabibwa buli muntu agimanyi asobole okudda mu maaso ga Allah ng'alina kyafunye mu mbeera gy'alimu. Bannange oyagala mulimu ewaka waganye omukyala akaluba abasajja baga nti abakyala baganye n'abakyala bagamba abaami bafuuse ekizibu kati mbawa ddagala togenda musabo ery'ekiganda ery'amajinni eryalubaale ery'okusamira togenda eyo kola essabo lyewaka osalera akammeka otuule wansi ogambe Allah ebigambo bino muga nti Allahu nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi alkarim. Allah mu buli mbeera yonna otenderezewa ate teeka okusaasira okwenkomeredde eri omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah nkukowoola ya Allahu Allah nkukowoola ya Allahu Allah nkukola ki nkukowoola ya malja alqasidi gwe buddukiro bwa buli yenna alina ekyetaago ya gawthaahu Allah subhanahu wa ta'ala gwe kamala byetaago. Allah ebigambo ebyo bitono oyo nasaba Katonda naye tannatuuka kusaba kyakola ki akyayogera na Allah we tannamala muga nti kino kyenjagala n'agamba ebigambo bino naga nti naye nga ntandika Allah ngenda kwogera naawe naye sisobola kwogera nga byonna byenjogera oba byenkola mbyogera mbiyisa muki mu nkola gye watugamba nti bwe tuba nga tukusaba tukozese mannyago ntegerekese kati ono namugamba ebigambo biga nti bismil ilahi bannange mwenna abakutte enkumbi abagenda okusima oluwonko practically olwaleero ai Allah ndi mulwadde ai Allah owekisa ndi mulwadde ai Allah owekisa maama wange mulwadde ai Allah owekisa noonya mulimu ai Allah owekisa nina abandoga ai Allah owekisa nina abankuba ebiiso ai Allah owekisa nina abantawaanya ai Allah owekisa nina abaagala okubba ettaka lyange ai Allah owekisa nina abandyaza amaanya ai Allah owekisa nina abagenda banjogerera ebitali bituufu ai Allah owekisa nina abaagala okukakasa nti si nze bismil ilahi mu linnya lyo eryobwa Allah mu linnya lyo eryobwa Allah eryo liryo wekka erya Allah teriyo yenna alyetuuma. Abajjukira olusoma lwaffe olwasooka twagamba nti eryo lyerimu ku mannya ga Allah okujjako alirina ateeka okubeera ng'alina ekigambo abdu alirina
ateekwa okubeera nga amaze okukakasa nti muddu naye togenda kusangayo Allah nti oli yazadde omwana namutuma nti ye Allah ndi wazadde sebo gwe wazadde n'otuma Allah omanyi Allah mwagala nnyo omanyi abantu batuuma olw'okuba baagala nnyo si bwe kiri omwana oyo omubuuza nti lwaki omwana oyo ye Sudaisi naye anti oli omusajja oli asome Kulaani oli e Makka mwagala nnyo kyova olaba omwana wange oyo mutuumye amutuumye Sudaisi kakati kyoga nti Allah tetumwagala waliwo kyetwagala okusinga Allah naye ebyo lyo teriyo omwana wange mwagala nnyo nzadde kakati omwana wange ye Allah ateekwa kubeera Abdallah oba Abdullah ateekwa kuba muddu wani ateekwa kuba muddu wa Allah kati lino erinnya lyerimu ku mannya amazito eri omuntu yenna ayagala okusaba Katonda lyamusaba erinnya zito nnyo 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 zito ki era bwe twali twogera nabagamba nti alikozesa nnyo Allah mu mbeera y'okumwawula mu mbeera y'okukola ki mu mbeera y'okumwawula Allah alikozesa nnyo era bwe bamubuuza nti gwani bwe babuuza nabbi nti Katonda we yaani tujja bisanga eyo nga yagaa nti huwa Allahu ye mutonzi yekka ye mutonzi yekka bwe tuba twogera ku bisimillah era tugamba nti bisimillahi Allahu ajja omulabi nabbi naga nti atandika ensonga yonna nga tataddeeko linnya lino Allah nga taliko ng'ensonga gy'okola togikoze ng'oyitira mu linnya lya Allah ono omutonzi ejja kubeera nzibu ejja kuzibuwalira ejja kuzitowerera naye bw'onookola ensonga yo yonna ng'osoose gy'oleka Katonda we n'omuga nti mu linnya lyo Allah ntandika okukola omulimu guno gujja kukwanguyira naye bw'ogusanga nga muzibu kakasa nti ate gwalibadde muzibu nnyo 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 gy'oli singa tewagutandise na bisimillah ate gwali kaluubiridde okusinga nga bw'olowooza kakati bano baagamba nti bisimillahi fe tutandika okulima tutandika okusima oluwonko luno naye tulusima mu linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala bisimillahi mu linnya lyani mu linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala jukira bali ku defense mechanism ey'okwenganga omulabe ajja kati bagamba nti mu defense mechanism gye tulina defense mechanism yaffe tugitunuza mu Allah subhanahu wa ta'ala naga nti bisimillahi natidde okunywa nga ndaba bismillah naga nti bisimillahi wa bihi badina era mu linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala lyennyini mwe tutandikira okukola kino kyetukola ki ekyokusima handak ekyokusima oluwonko olwetooloola Madiina mu linnya lya Allah na lwa linnya lya Allah tutandise era ye ne bagamba nti abo abajja baagala tujja kukusinza Katonda tuddeyo mushiriki baga nti bisimillahi wa bihi badina namugamba nti Allah walau abadna ghayrahu shaqina
senga tusinza atali Allah, senga tusinza atali Allah, naffe tugenda kubeera ng'abo abaagala ate okutulwanyisa. Shaqiina, tujja kubeera nga tubuze, tuli ku kkubo lya bubuze. Shaqa, bubuze. Ne bagamba nti ebbanga Muhammadi lyamaze naffe ne bye tulabiyeko mu ddiini ya Muhammad, n'oyo Allah we gwatubuulidde ne tumukkiriza. Ne bagamba ekigambo kigamba nti ya habadha rabba, tetulinaayo Katonda mulungi, tetulinaayo mulabirizi mulungi. Ya habadha rabba, omulabirizi asinga gwe tetunamufuna. Ya habadha rabba wa habba diina, n'eddiini ennungi, kubanga ffe twasiramuka nga Muhammad yazze n'atubuulira nti Allah atwagala tuli basiraamu, twasiramuka. Naye mu kusiramuka kwaffe, wulira, basonda amaanyi, boogera ebigambo ebibazaamu amaanyi basobole okusima oluwonko, okwetaasa omulabe. Bagamba nti Muhammad okuva lwe yatujjira n'atunnyonnyola Allah we, n'atunnyonnyola Katonda we, n'eddiini ye n'agitunnyonnyola. Baga nti ya habadha sallam okujja n'abaga nti kati Allah ali ki? Allah ali omu. Bagamba nti tusinzizza bakatonda naye tetulinaayo Katonda gwe twasinzizza asinga Katonda wa Muhammadi bulungi. Ya habadha rabba, omulabiriza asinga obulungi ye Katonda wa Muhammad. Era Muhammadi gwatunnyonnyodde tetulinaayo amusinga. Ya habadha rabba wa habba diina, n'eddiini ya Muhammadi eyagalwa, kubanga buli kyeyogera kiri ku point. Eddiini ya Muhammadi egamba nti abantu mubayise bulungi. Eddiini ya Muhammadi egamba nti omukulu asaasira omuki, omuto awa omukulu eki. Eddiini ya Muhammadi egamba omukozi abeere wa mazima eri mukama we. Eddiini ya Muhammadi egamba nti mukama w'omukozi sasula, tuukiriza obuvunaanyizibwa bw'okubeera nti gwe mukama w'ono, omusasule mu budde, omulabirire bulungi. Eddiini ya Muhammadi egamba nti omusajja ewaka yisa bulungi mukyala we n'abaana bo. Eddiini ya Muhammadi egamba gwe omukyala ewaka bano muwe ekitiibwa osobole okutambula obulungi nga weeyagala. Eddiini ya Muhammadi egamba nti alina omuddu yenna amuyise bulungi. Sikankubadde muddu naye oteekwa okumuyisa obuki. Eddiini ya Muhammadi egamba ebisolo birina rights, birina obuvunaanyizibwa. Kati basajja baga nti tetunnalabayo ddiini eri detailed ng'ennyonnyola ensonga ng'eddiini ya Muhammad. So tuteekeddwa okukola kye tukola kyonna okutaasa Muhammadi n'eddiini ye, naffe twetaase tusobole okusigala nga tutambulira mu mbeera ennungi, kubanga oyo Allah subhanahu wa ta'ala atenderezebwa gye yatusiimira. Ne bagamba wa habadha, era tetunnaba kulabayo muluŋŋamya, tetunnaba kulabayo muluŋŋamya. Wa habadha Muhammadun hadiina, tetunnaba kulabayo muluŋŋamya asingaani, omusajja muluŋŋamya, omusajja ensonga azoogedde. Wa habadha Muhammadun hadiina. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tetunnalabayo muluŋŋamya asingaani, asinga Muhammad. Ebyo byonna babigamba Allah nga bwe basima ekinnya ekigenda okufuuka ensonga y'okulemesa omulabe okuyingira Madiina.
وحبث محمد هادينا نبغى أنت لولاه الله تبقى تسندكira محمد يونو atunyonyole yani Allah atujje mu mbeera zaffe ze tubaddemu eri ow'amaanyi yatwala buli kintu omukyala mu maka talabibwanga muntu bwe bazaala omwana omuwala talabibwanga muntu bwe wabaawo akozesezza gwakozesezza tayagala kumusasula kubanga ye w'amaanyi bwe batyo bwe baawangaalanga omuddu tabalibwanga muntu baga nti lawulaahu ma kunna wala baqiina senga tetuliiwo mulungi muno bwe tulimu era wala baqiina Allah subhanahu wa ta'ala abakututtira ku mbeera eyo twalibadde mu bantu abatayina kusigalawo kwonna abantu bano baasigalawo baafadda naye webali mpaka olwaleero tuboogerako olwaleero luno tuboogerako naye nga baafadda abantu webali abaafa ne bafa abalala ne bafa ne basigala nga byakulabirako birungi eri bannaabwe bwe bamala okwogera ebigambo ebyo abaali bawuliriza basalman al-farisi bano bakomanda abaali bateeseteese ebigambo bino bayogera ekigambo ekigamba nti inna da'awnaka stajib amina Allah gwe wekka gwe tusabye gwe wekka gwe tusaba inna da'awnaka Allah munnange ye gwe tusaba stajib amina tukusaba demu edduwa yaffe eno gye tusoma amina Allah ddamu amina Allah ddamu inna da'awnaka stajib amina ne bongerayo ebigambo byabwe biri ebyasoose bwe bamala omuga nti inna da'awnaka stajib amina ne boolekeza erinnya lye ery'obutonzi nga baliddamu ne bamuga nti Allahu ya Allahu ya Allahu ya malja alqasidi ya ghawthahu Mungu 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 gwe twolekeza obwetaavu bwaffe era gwe muyambi ku bwetaavu bwaffe ne basaba edduwa ne bamuga nti ayi Allah abantu abo bajja abantu abo beekuŋŋaanyizza bajja baagala kusaanyawo Muhammadi ono n'eddiini ye eggweewo abantu abo Allah kakati gwe olwaleero teekawo ekikyo ayi Allah omulabe yeekuŋŋaanyizza andi bubi ku mulimu ayagala bangobe n'ebizibu ebirala byonna nga bwe tubirina teekawo ekikyo ne nti Allahumma mukama wange Allah bino byonna ebyokutusindikira Muhammadi n'okutusomesa eddiini gwe wabikola ne bamuga nti Allahumma lawla anta mahtadayna ekyasembyeyo ku nabbi bagambye nti ye muluŋŋamye asinga obuki obulungi si bwe kiri kati bazzaayo edduwa eri Katonda bamuga nti Mungu toba kusindika Muhammadi ono gyatubuulire gwani atusomese gwani era biki byoyagala biki byotayagala mu mbeera gye tubaddemu eya jahiliya lawula anta toba tukolera ekyo kutusindikira Muhammadi ono atuluŋŋamye mahtadayna tetwaliruŋŋamye twalisigaddeyo mu bubuze bwaffe wala tasaddaqna essente twali tuzaagala nnyo tetwali waddeyo na saddaaka omusajja Mungu amusiima mugaggawaze andeetera ku ssente mba ndyawo nga mbadde ku ssente nga nteeka musawo nsaba Allah akugaggawaze n'abantu b'enju yalema ebbala byannaku tababuze emmere ku duniya ne ku akhira ate ensawo zo Allah tazijjanga mu ssente zibeeremu ng'ate za mugaso ate nga za baraka nga buli kyetaago ky'olina akikumalira Allah naffe ffenna abatudde wano edduwa eyo nsaba Allah agituwe
abasajja bamugamba wala tasaddaqna tetwali baddemu mu abo abeerekereza omuntu okwerekereza ennusu ye bajjama nagenda neyerekereza ennusu ye gyakoze naga nti kati eno kanjiweeyo lillah kati abo abasajja basaddaaka ne basaddaaka emaali yaabwe ne basaddaaka obulamu bwabwe ne basaddaaka amaanyi gaabwe ne basaddaaka obudde bwabwe kati mwe batudde wano olwaleero oyinza oga nti nze mu budde bwange Allah bwe yampa mu nsi nasaddaakako obudde bwa mande buli okuva ku magharibi mpaka ku isha obwo obudde nabuwa Allah wange kangende mpulirize ku bya Katonda era nsaba Allah bunfuulire bulungi era mbalayirira Mungu nti ebbanga ly'omala wano ojja kuliraba nga wejjusa oga nti senga tetwavaawo olw'obulungi obuliwo bannange otuula mu muzikiti muno n'otawulira kerere n'okakasa ebigambo bya Nabbi Muhammad naga nti tebayinza kukuŋŋaana abantu mu nnyumba gye baasalawo ne bazimba ne bagaa nti kati eyo ennyumba ya Allah muzikiti ng'ekibatuuzizzaamu kuwuliriza Allah agamba ki ne nabbi we agamba ki okujjako nga Allah abassaako okusaasira wallahi kirabika Allah samalayika mutemuziraba naye Allah subhanahu wa ta'ala samalayika fenna abatudde wano essanyu lye zirina mu bimu ku malayika ze bikola kugamba Allah nti ai Allah Umaru musonyiwe ebinene malayika bye ziri mu kwogerera abatudde mu ddalasa olwaleero ku ssaawa zino buli omu n'erinnya lye malayika zigamba Allah nti ai Allah Umaru musonyiwe kati Umaru gw'omanyi bye watambuliddemu ebyetaagisa okusonyiwa naawe oli awo tomanyi naye zo malayika ziri mugamba Allah nti ai Allah Ibra musonyiwe ai Allah Hamza musonyiwe malayika ne Allah jalla jalaaluhu ali mu kwewaana aga nti abo batudde awo ku lwange subhanallah tumusaba Allah kakase ekyo era tumusaba Allah tukakaseeko ekyo era tumusaba Allah tusonyiwe kubanga ebyetaagisa okutusonyiwa biki ebyetaagisa okutusonyiwa biki bannange engoye ezo z'oyambadde nga bw'oziraba ozambadde ne bamala bakugaa nti zijjeemu ozijjemu omanyi kitwala kati omusajja ono kirimaanyi n'omala omugaa nti jjamu engoye kimutu osobola okulwana n'abantu bonna abali muno nga tayagala saati yeeveeko naye nga bwe yabadde ajambala yajambadde bulungi bwomu nga talina namaanyi gakozesa si bwe kiri kakati ebyo gwe byotayagala balala balabe malayika ze bigamba Allah nti ai Allah zikusooka mukole ki era tusaba Allah nze musaba nnyo Allah nsonyiwe era nammwe mwenna nsaba Allah fenna atusonyiwe n'abantu baffe bakyala baffe bamaama baffe bataata baffe baganda baffe mikwano gyaffe tusaba Allah atusonyiwe abalamu n'abafu so ya malja alqasidi ya gawthaahu kamwange Allah sente baziwaayo obudde babuwaayo nga nammwe bwe muwaddeyo obudde era nkakasa mukozesezza sente okujja wano atakozesezza sente atalinye boda atakozesezza mafuta era atambudde ebigere bye wanakutubu ma qaddamu wa atharahu
Mungu abikuwandiikira. Tegereka bulungi. Kati bano abasajja bamuga nti Allah bye watukolera bye twasiima kutusindikira Muhammad nga ye mulungamya waffe n'eddiini gye watusiimira byeyogera senga biteekebwa mu nkola edduniya yonna etambula nnungi. Wala tasaddaqna wala sallayna. Wano we baba bavunulawo bagamba n'okusaala tetwalikoze ki? N'okusaala tetwalikoze ki? Tetwalisadde. Ani yalisadde nga tategedde sola? Ani yaleeta sola? Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Allah gwajiwa temusomo kiso za Isra wal Miraj. Ekizibu kye tulina wano era kyenjagala mbategeeze nti masjidi eno egenda kuddamu okuzuukusa ensonga zonna ze mwali mwebasizza. Kakati Isra wal Miraj etuuka etya masjidi y'e Kabalagala, abasiramu b'e Kabalagala ne mutasoma biki byaliwo nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agenda wa? Agenda okukyalira mukama we Allah gye yali amuyise. Kakati wala sallayna, kubanga esswala eno gye mujja okusaala, ekirungi kya masjidi eno nti Allah yagiwa abasaaze nga bawera buli swala. Naye esswala eno gye mujja okusaala, bano abasajja abamanyi value yaayo, abasajja bamanyi ki? Value y'esswala bagiropa ne wa mukama waabwe ate nga ye yagibagamba. Ne bamuga nti Mungu tukusaba naye nga ne bye tukulembeza kutegeeza nti n'esswala gye watuweereza nayo tuli basiimu naki? Kubanga mulimu okwogerezeganya naawe Allah subhanahu wa ta'ala ku ebyo ebiba bituluma esswala. Olwo tali mu mpagi za bukkiriza za busiraamu, anti kati njagalo zeeyo obwongo nga bukola nnyo. Bw'osooka n'oyimirizaawo Allah yosi ye shahada n'omuga nti tusiima byonna byonna byoba tokkiriza oba tomaze okukkiriza Allah. Waliya asabira nabbi nga tamukkiriza naga nti salli ala rasulillah nga tokkiriza. Eyo si y'empagi y'obusiraamu esooka, shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammada. Si bwe kiri eyo kati ayongeddemu ezzaka, ayongeddemu naki n'esswala. Ezo si mpagi za busiraamu. Wala tasaddaqna, tetwali saddaasezza kutoola zaka ne sadaka. Wala sallayna, n'essola tetwalikoze eki? Agamba Allah we n'amuga nti ayi Allah, omulimu gwe tugenda okukola oba omulimu guno gwe tukola n'abalaba abo abajja, balaba abo abatuteekako obulabe basiikuula emmeeme zaffe ne zibeeramu embeera y'okutya. Ki kye basaba Allah? Ne bamuga nti ayi Allah, fa anzilan sakinatan alayna. Allah tukusaba, Allah tukola ki? Fa anzilan sakinatan alayna. Mukama waffe Allah tukusaba osse emire obutebenkevu mu mitima gyaffe, nti omulimu guno tugenda ogukola nga n'emitima gyaffe mitebenkevu, nga temuliimu kutya bali bajja, so bali baleme tweraliikiriza. Naye omuntu saba Allah omuga nti ayi Allah ow'ekisa, anzilan sakinatan alayya, Mungu nteeka obugumiikiriza muki? Mu mutima. Teeka obutebenkevu mu mutima gwange nga siina gwe ntya. Kabe mulabewo nga tolina mulabewo gw'otya, kubanga mukama wo Allah akutadde obutebenkevu muki? Kubanga Allah akutadde obutebenkevu mu mutima. Abantu batuula wano olw'okuba nti wano wo Allah yakimala dda, era abatudde wano muwulira nga obutebenkevu mu mutima mwe buli. Bwe wabaawo waasiwaasi
tuyinza okumufuna nga tumaze okufuluma wano nga tumaze swala olwo noddamu noga ate kino naye ebbanga lyomala ngaoli wano ewa Allah jalla jalaaluhu fa anzilan sakinatan bano basaba Allah ne bamuga nti ayi Allah tukusaba osse sakina gye tuli si kyekyokka wa thabbiti l aqdama senga okkiriza olutalo ne lubaawo senga okola ki bo bali mu kkubo bajja ekibaleeta baagala olutalo naye ffe twakusabye dda ne tugala tukutendereza ne nabbi waffe ebyamutuukako mu Badiri ne Uhudi tetwagala kuddamu bikola ki kubiraba nga bimutuukako n'abo be yali nabo bamugamba nti naye Allah ow'ekisa bwe kubanga kuteekeddwa okuba nti olutalo lwakuyimirirawo nemuga nti wathabbiti l aqdama kamwafu thabbiti l aqdama illa qiina bwe tuba nga tusisinkanye n'omulabe mukama waffe Allah tukusaba tunyweze tujjeemu okutya nga tetuli mu mbeera zaffe tubeere banywevu ku nsonga yaffe nga gye tuliko yeeyo thabbiti l aqdam thubutu l qadam kwe kubeera nti omuntu wali olabeko omuntu oba nga basika oba muguwa bwe baba basika muguwa we bate olowooza asinga kukozesa ki okusigala nga alisitedde asinga kukozesa ki okusigala nga alisitedde asinga kukozesa ki bigere ananoonya omulabe bw'aba wakumutuukako amutuukako naki amutuukako na bigere kati basaba Allah subhanahu wa ta'ala ne bamugaa nti ebigere bikole ki binyweze bireme kutambula nga bizunga gye bitalina kuzungira thabbiti l aqdama in laqina wulira bye bamugamba ekigambo ekisembayo wano bamugaa nti ayi Allah eddiini yeno obukyanga etandika eddiini y'obukyanga etandika bamugaa nti nahnu lula nahnu alula jaauka muslimina ayi Allah okuva nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yaleeta eddiini eno ffe basoose omukkiriza ffe basoose okujja gy'oli Allah nga tukkiriza ebigambo bye wasindika nabyani nabbi Muhammad ekyo kyokka ekyo kitufuulire ekyokubeera nti Allah ffe tusoose kitufuulire ekyomuwendo nti bwe tuba tukusabye kkiriza olw'ekyo kubanga abo bonna abajja otulwanyisa tebannaba kukkiriza naye ffe twakkiriza Allah ate kati ffe tukusaba kale fuula okuba nti ffe tusoose okusiramuka nga kyabbeeyi nti bwe tuba tukusabye Allah okkiriza Allah mulaba abantu bwe basaba Allah n'obukwakulizo babuteekayo namuga nti mukama waffe ffe twasiramuka ffe twasooka okusiramuka kati abo bajja tusaanyaawo bwe banatusaanyaawo onoosigazaani ne boogera ebigambo byabwe nti Allahu ya Allahu ya Allahu ya malja alqasidi ya gawthahu Allah tuyita ggwe Allah tuyita ggwe Allah tuyita ggwe Allah buli alina ekyetaago alina kujja wuwo era wuwo gye tuzze ya gawthahu Allah gwe mumazi wa byetaago tumalire ekyetaago so ab'ebitiibwa dduno mpanvu ate nnungi ate erimu ebinene naye nabagambye nti yagituwandiikira yagijja mu bigambo by'abasahaba bye baakozesa nga basaba Allah okubayamba okuyita mu ghazwatu ahzab akati ndowooza mmalirize nakano mu dakika ezo ezisigadde etaano
ne bamugamba nti ai Allah mulabye bye basoose mugamba nti ffe tusoose ffe tuzze nga tuli basiraamu mukama waffe batu bakuŋŋaanye bangi baagala kutumalawo baagala kuddamu nabbi waffe kati bano baagamba nti ai Allah ne bamutegeeza ne bamugamba nti ai Allah walmushrikuuna kad bagawu alaina Allah abo abakyagaanye okukkiriza abakugattako ebintu ebirala kad bagawu alaina albagaw oba albaga kwe kubeera nti nze naawe tubadde tukolagana kati n'oteekawo embeera ereetawo obutakkaanya kati gw'ataddewo embeera ereeta nze obutakkaanya naawe gwe bayita gwoba otaddewo ikhwanuna bagawu alaina gwoba otaddewo embeera ey'okutwawula kati bano bagamba Allah nti bano abatannabakukkiriza walmushrikuuna kad bagawu alaina abatannabakukkiriza ne basigala nga mu ntambula yaabwe bakyakugattako bye bakugatseeko bagawu alaina batuvaako twayawula naye enjawula gye twayawula albagaw teba nnungi enjawukana teba nnungi ebeeramu obutakkaanya ebeeramu n'obutali butebengevu naye bano bagamba ne bategeeza Allah ne bamugamba nti idha aradu fitna bingi nnyo bye bazze batukola nga bitusuula mu fitina naye idha aradu fitnatan abaina buli mbeera yonna gye batutaddeko ng'ereeta fitina tugigaanye tugirwanyisizza baayagala otutta ne tusenguka ne tugenda bwe baali baagala otutta twasenguka nabbi waffe yatukkiriza ne tusenguka ne tugenda e Habasha temujjukira baabalwanyisa ne babalwanyisa bo tebaabalwanyisa nabbi yabagamba kimu mugende e Habasha mukijjukira bulungi ekyo bannange temulwana musenguke muveewo wano mugende e Habasha kubanga e Habasha waliyo maliku African ne Africa era abantu bonna be mulaba bazzeene ewaffe okufunayo obulungi okufuna emirembe nga bazzeene ewaffe mukakase bukakasa nti ebyo musiira wa nabbi mwebiri eno Africa Mungu yagitonda ng'erina emirembe ate Mungu yagitonda nga abakulembeze baayo benkanya abamu abasinga era nabbi bwe yali asindika abajje Habasha yabaga nti mugende Habasha fa inna bi ardiha malikun la yuzlamu indahu ahad kubanga kabaka eyo waliyo omukulembeze Habasha eyo waliyo omukulembeze tali azamanya muntu yenna bwe munaatuuka ne munnyonnyola ensonga zammwe ajja bitegeera kakati bano bagamba nti abatannabakukkiriza Katonda buli lwe baagala okuleeta fitina etujja ku kusinza Katonda kuba fitina kitegeeza omuntu okukema buli lwe batukema buli lwe bateekawo embeera yonna etukema tukuveeko tuddeyo ku bye twaliko abayina tugaana naye olwaleero kino ekijja twagala gazwatu Ahzab olutalo lwa biki lw'ebibinja alliance baga nti idha aradu fitnatan abayina bwe baagala otukema tulekeraawo okusinza Allah jalla jalaaluhu abayina tugaana tuze tugaana era ebimu ku bituleetedde okugaana bivuddemu entalo nga Badiri Uhudi olwaleero era baayagadde batumye abantu tugaanye kikye bakoze ne bamugamba nti Allah olwaleero bajja bangi tetumanyi mbeera bwegenda kubeera nabaga nti wakad tadaa jamuhum alaina olwaleero basazeewo okwekuŋŋaanya olwaleero basazeewo okujjira mu bibinja wakad tadaa jamuhum alaina
bekunganyiza tadaa jamu calling from every corner banaye mujje mujje tugende tulwanyise Muhammad mujje tugende tulwanyise Muhammad abeno mujje abenkima mujje abemamba mujje abawa naye ebikabiri eby'abakuraishi bino byonna babitegeeza Allah nga bwe basima handaq ama waqad tadaa jamuhum alayna tibqa al ahadith allati rawayna okusinzira ku mawulire agazze gatutuukako nti beekunganyiza bali mu kujja batuuse n'okuleetera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama okwagala okufuluma mu Madiina nti abalindireeyo wakad tadaa jamuhum alayna beekunganyiza bajje batulwanyise tibqa al ahadith allati rawayna okusinziira ku mboozi ezizze zitutuukako mumanyi bulungi nti eno ghazwat ahzab nabbi yali Madiina ate nga Abu Sufyaani ejja liteekateeka kuva Makka lijje lisisinkane nabbi Madiina limutugireyo obwo obusiraamu bukomaawo ne Muhammad yakomaawo kakati bwe bamala okutegeeza Allah ebigambo bino ne bamusaba ekigambo ekigamba nti farduduhumullahumma khasirina Allah tukusaba wadde nga balowooza nti bazze bangi beekuŋŋaanyiza bangi ku mulundi guno Allah kye tukusaba farduduhumullahumma khasirina Allah tukusaba obazzeeyo baddeyo gye bava khasirina nga tebafunyeemu khasirina kiki mu Luganda baddeyo khasirina khasara bafaafaganiddwa nga tebafunye tebatuuse ku bigendererwa byabwe bazze tulwanyisa bazze kumalawo mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam naye farduduhumullahumma khasirina Allah tukusaba obazzeeyo nga tebatuuse ku bigendererwa byabwe ne bayogera ekigambo kyabwe ekigamba nti inna da'unaka stajib amina Allah ekyo kikusabye tukusaboddemu amina amina Allahu ya Allahu ya Allahu ya malja alqasidi ya gawthaahu insha Allah kumanda ejja tujja kutandikira awo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.